ejaffe kubanga enguzi musango guli serious. Ensiitaano y'abakirimaanyi Russia ezeemu okulumba Kiev ne Odessa omuliro gwaka. Kwaniriza nate kati gano ge mawulire gaffe mu bujjuvu ogakutuusaako nze Rose Kigongo Semwanga. Tugatandise ne ssente ezigambibwa okuva ewa President Museveni zongedde okuyuzaayuza obulere abanene mu kibiina ekya FDC. Eyaliko President w'ekibiina kino ye retired Colonel Dr. Besigye ayongedde okusajjula embeera bw'ayasizza ebyaama nga ssaabawandiisi w'ekibiina Nandala Mafaabi bwe yamwambalira ng'amubuuza ku bisawo bya ssente zino ezoogerwako. Eyaliko President w'ekibiina kya Forum for Democratic Change retired Colonel Dr. Besigye alabudde Patrick Toboy President w'ekibiina ekyo ne ssaabawandiisi wakyo Nandala Mafaabi nti singa kabatanda ne bategeka okulonda abakulembeze b'ekibiina ekyo nga wakyaliwo obumulumulu baakwongera okuteeka ekibiina mu matigga. Without the leaders stepping back and taking a breath to calm down, the crisis will definitely escalate. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuziza ku ofiisi ye ku Katonga Road mu Kampala, Dr. Besigye akkiriza nti kituufu ekisanja ky'abakulembeze mu kibiina kyaggwako kyokka ne bakyongerayo emyaka 3 nga gino teginnaggwako. Which 3 years are expiring this year. So there is supposed to be an internal election renewing the entire leadership of the party this year. That has become another point of contention. Kyokka Dr. Besigye Kibiina twakyeyimirizaawo fekka. Kyokka akkiriza nti yawulira ku luvuuvuuma lw'ebisawo bya ssente era bw'atyo n'atuukirira bye baali balumiriza okwezibika ebisawo bya ssente ng'omubaka Nandala Mafaabi yamuddamu byamukuba enkikwe. Because they said you were a party president, nobody asked you where money came from. Why are you now coming to ask? Okusinziira ku Besigye, Nandala yatuuka n'okumujjukiza nga Besigye bw'atakyalina kifo mu kibiina nga yalinga amutegeeza nti ebyo yali abuuza byali tebimukwatako. Those we were tasking to give us information eventually turned on us and said, but who are you in the party, you people? Are you an organ of the party? You are asking for all this as who? And it's true, I have no role in the party. Okusinziira ku Dr. Besigye, ensonga zino baazituusa mu kakiiko k'ekibiina era nga balina okutuuza olukiiko ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno okusalawo ku nsonga z'okulonda wamu n'ebisawo bya ssente ebigambibwa okuba nti byajja banene b'ekibiina kya FDC ku mulamwa. Nawulidde nti report ejja kwanjulwa nga 28 mu National Council. Si kyekiseera ekiri wala. Asambaza ebyokukuta ne President Museveni n'anenya n'abaleeta ebyamawanga mu bukulembeze. Sikolaganangako kuva lwe nafuluma kuva mu NRM, sikolanganako ne mwami Museveni n'ensonga ze zonna mu ngeri yonna. Okulonda abakulembeze mu kibiina kya FDC kwazadde ebitukula amakayi byazaalira ku nsiko abanene okutuuka okujja enjala n'okuwanika obuziina bwabwe ng'enkambi ya Nandala ne Power bakalambidde nti okulonda kutandika ku lunaku lwa 5 nga baakutandikira ku byalo. The FDC party is implementing the roadmap to elect new leaders from the village up to the National Delegates Conference, who shall elect the new NEC in November 2023. Robina Nantale yakusakidde eggulire lino. Nga tukyali ku nsonga ezo eza FDC, kati President w'ekibiina kino Engineer Patrick Toboy ne ssaabawandiisi Nandala Mafaabi balumirizza amyuka ssentebe wa FDC mu Buganda Ssaalongo Lukwago n'omwogezi w'ekibiina Ibrahim Ssemuju nganda obukuusa. Kino kiddiridde ababiri bano okutegeka olukuŋŋaana ensambya ku bbalaza ya wiiki eno nga babalumiriza nti baliko ebisawo bya ssente ze baafuna.
President w'ekibiina kya FDC Engineer Patrick Oboya Muriat ne Ssaabawandiisi Nathan Nandala Mafabye bayise bannamawulire bukubirire ku kitebe Najjanankumbi okwogera ku bigenda maaso mu kibiina. Muriat yeewuunyizza obulimba obwayoleseddwa omwogezi w'ekibiina kino Ibrahim Ssemuju n'amyuka ssentebe w'ekibiina mu Buganda Ssaalongo Lukwago nti baagala kutunda kibiina kyabwe. Is a reckless statement by the Honorable Ibrahim Ssemuju, my younger brother, suggesting that the party is at the verge of being taken to Museveni by the Secretary General, just like leaders in the Democratic Party and the UPC did. Muriat yeewuunyizza babiri abo okwogera ebintu ebyawula ekibiina n'okukitemaatimamu. Today the FDC finds herself having two competing centers of power, one residing at number 6 Katonga Road and the other at Najjanankumbi. Both these centers of power are fighting for the same political space. Agambye nti wadde obutakwatagana buzze bubeerawo wabula wabaddengawo okutuula ne basala amagezi ku nsonga ezimu. And it often leads to healthy internal discussions, engagements, and better decision making, and particularly when there is dialogue within the organization. Oboya agamba nti empisa eyalagiddwa babiri bano okutuuza olukuŋŋaana ensambya ne bataluteeka ku kitebe eyongedde okulaga abantu abakyamu bulijjo bye bakola nabo nga tebamanye. It is totally defeatist for anybody to be running to Zambia, sharing hall, to conduct what was ostensibly a party function. And yet we have abundant ground here that can accommodate everybody. Mu ngeri y'emu atuuse n'okuwa ezimu ku nsonga ezizze zibeerawo mu kibiina naddala ensimbi ezibadde zikozesebwa mu kulonda okw'enjawulo nga nnyingi nnyo ate nga bwe kyatuuka ku ye nga yeesimbyewo zaakendezebwa. It is very strange that the same people who were sitting up there at the high table in Zambia, whenever I went to their areas, they just ran away from me. They hid from me. I came to Kampala here, I didn't see the Lord Mayor of Kampala, even if he boasts of having a 200,000 strong support within the city. Aleese obujulizi ku Lukwago olw'okubeera mu lukwe lw'okutabangula ekibiina bwe yeenyigira mu kuwandiikira ebbaluwa eri General Salim Saleh nga balaga nti agenda kuyimiriza ensimbi ezibadde ziweebwa ekibiina kyabwe. I took exception to the alleged dealings between Lord Mayor Lukwago with General Saleh. It was public knowledge. You displayed documents in the media and everywhere where General Saleh threatened to withdraw his political support in a handwritten document on ordinary paper. We got concerned about that. I have, of course, the record of the Lord Mayor is very clear. You know, he's been hopping from organization to organization, and this is being done for political expedience. He thought he would be a mercenary in the FDC, but we do not have room for any mercenary here. We don't. Bw'ati ayongedde n'alabula ababiri bano obutatwala kibiina kino ng'ekyabwe kubanga abantu bangi abazze bakikulembera ng'ati wali yali alaze kigendererwa kya kukitunda nga bo bwe batandise okulaga. This is our party for which we have invested our youthful energies and lives, and we shall never sell it to anyone at any amount of billions of shillings as accused. Ye Mafabye agambye nti olukuŋŋaana olwategekeddwa ensambya lwabadde lwa kulumba kibiina olw'okweyagaliza ebifo. Bw'atyo n'ategeeza nti entalo zibalwana babadde beetaaga kuzirwanira mu kibiina so si kuzifulumya wabweru nga basiiga ekibiina enziro. Ffe ekibiina si kyakulwana, ekibiina kyaffe bakiyita demokrasi ekya dembe. Naye njagala kusaba abo bakuŋŋaanya okulwana mu kwesaawa tugende na kivugo nave tufune side eno esobola kulwana naye Najjanankumbi
Ku nsonga za ssente agamba Ssemuju alina ssente ziyaweebwa ezisoba mu bukadde 3 wabula nga wano wonna teyawambalirira ntuufu na nkozesa ya ssente ez'eri gavumenti kyokka nga bino byonna bizze bisirikirwa. Naye njagala okubabulira ku kya muganda wange Ssemuju yeeyita ati yalina engalo muziyita kya ennyonjo naye bw'olaba engalo ze zisinga obukyafu kubanga mu myezi 6 gwokka gwakagwako mu Juni yakafuna obukadde 374 bw'okyusamu mu dola ziba dola $11,000 bw'ogabira menaku ze yagamba ziyatambula ebweru zisuuka mu 145 ate ogateeko zatambula mu Uganda nazo zisuuka maaso 8 omwe hafu eya ebeeramu enaku 183 oba 82 okugaata okutambula kwe kooka oba oyisemu n'emyezi meka 6 naye buli kaseera omulaba mu palamenta ayogera ku maka ga Museveni. Mafabyera akyukidde Lukwago n'amusaba ayanjulire eggwanga jjajja ebyobugagga bye. Ono omwami Lukwago kati saawa zino bazimba ennyumba wano e Budo bw'oba anaamuzimbira mugende wano e Budo ennyumba gye bazimba. Ronald Kakoza ne Ismail Nsubuga ebakusakidde eggulire lino. Ebyo bye bayita ebyobufuzi biri wano mu Uganda. Kitundu kyaffe ekisooka kikomyawo eddakiika 14 zaakayita ku ssaawa emu nkyakomawo n'amawulire amalala mangi mulimu ne gano. Ensi 5 y'abakirimaanyi Russia ezzeemu okulumba esanyukira nnyo abakyala gw'osanga ng'alabika bulungi wakati mu bizibu ng'omanyire ddala nti akasajja ke kalujuuju. Tosubwa ku Ayogedde TV. Twogera ku ngeri abakyala gye twewamu emirembe mu maka mu mukwano awo kati we byatuuka omwanya abeerawo nga ali awo ewaka wasetulira ekigere tononooza by'otagenda kusobola. Abakazi tulekera wate okubeera bambega ennyo longoosa awaka abaana zaala because ebimu ebibatambuza balina bye banoonya gwe by'otasobodde kutuukiriza. Bukedde olwokusatu alimu ebikulu bino. Tukulaze engeri omuzungu gy'atuzewo omukazi eyamuzaalidde abaana abaddugavu beetutte ku DNA. Tukulambululidde eddiiro yatabudde abanene ba FDC kwe tukugattidde ne bibeerangidde. Mulimu abassa ekintu ky'eggwanga abaakwatiddwa nga kati boolekedde okusiba mayisa. Muno e Kampala mulimu kkooti byasazeewo ku busuulu bw'omu Kampala ebireetedde abalina amayumba okussa ku kikkoowe ate mu byemizannyo. Tosubwe engeri ttiimu okuli Arsenal, Chelsea, Man U ne Liverpool gye zongedde okwetegera sizoni eneetera okutandika omwezi ogujja. Bino byonna mu Bukedde olwokusatu akuwa yiya ssente alimu emikisa gy'okukola ensimbi ku 10 zokka. Bukedde olwokusatu alimu ebikulu bino. Tukulaze engeri omuzungu gy'atuzewo omukazi eyamuzaalidde abaana abaddugavu beetutte ku DNA. Tukulambululidde eddiiro yatabudde abanene ba FDC kwe tukugattidde ne bibeerangidde. Mulimu abassa ekintu ky'eggwanga abaakwatiddwa nga kati boolekedde okusiba mayisa. Muno e Kampala mulimu kkooti byasazeewo ku busuulu bw'omu Kampala ebireetedde abalina amayumba okussa ku kikkoowe ate mu byemizannyo. Tosubwe engeri ttiimu okuli Arsenal, Chelsea, Man U ne Liverpool. Mabega gamba obwakabaka buno bwaddawo mu 93 kati okuva 93 okudda eri emabega oba okutuukira ddala abazungu lwe bajja wano okwogera olulimi Oluganda ku ssomero gwabanga musango mulope zijjukira baatwambazanga ebigumba by'ebisolo. Waliwo amasomero agayambazanga abaana emmese envundu
kuba boogedde olulimi Oluganda baluyita vernacular nkitegeeza ekirimirimi ebwe kityo. Kakati Kabaka akubiriza abantu nti mulekeraawo okubonereza abaana nga boogedde ennimi zaabwe ennansi nga boogedde Oluganda. Kakati ekintu ekyo kyaleetera abantu amasomero obutateeka lukuunya ku baana boogera ennimi zaabwe. Kuleka nnyo mukuumulako katweyongereyo n'amawulire gaffe agabutikidde. Waliwo ebyaama ebirala ebizuuse ku vulugu ali mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebyamaguzi. Ssentebe w'ekitongole kino David Livingstone Ebiro mbwakkiriza nti kituufu aliko bakama be beyawa abatuula ku lukiiko olufuzi olw'ekitongole kino beyawa enguzi ya bukadde 100 baleme kumugoba ku mulimu. Ono ababaka bamukwasiza ekitongole ekya CID agibweko statement. Mu nsisinkano y'akakiiko akalondoola ebitongole bya gavumenti akakosa ssente akulira ekitongole kino UNBS kitegeerekese nti waliwo alipoota eyakolebwa ku David Livingstone Ebiro ne kizuulibwa nti yali tasaanidde kubeera mu kifo ekyo eky'obwassenkulu w'ekitongole kino ng'endagaano ye yali yakusazibwamu agobwe mu kifo ekyo. Ebiro abuulidde akakiiko kakosa ssente nti yalaba guli gutyo kwe kwewola ensimbi obukadde 100 n'aziwa olukiiko olufuzi olw'ekitongole baleme kumugoba. Are you confirming to this committee that you bribed board members with 100 million shillings? I was asked by the chair that I must do the needful to cool down what is going on. And you gave them 100 million shillings? Yes, sir. Where did you get the 100 million shillings from? I borrowed the money. So this was personal money? Yes, sir. And you handed it over to who? Through the representative of the chairman, one of the board members here, Mr. Omar. He came to my office and picked it from my office. Was it cash? It was in what? Cash. Cash. In a bag? In what exactly? In a bag. If you were qualified and competent, you would have stood your ground or maybe challenged whichever decision that would be taken. I trusted my chairman that he was doing what is right because he told me, you are father hen now, that once these things cool down, going forward, you will end your contract. So it was just an emotional situation where you are left alone. Abamu ku bammemba ku lukiiko olwogerwako nti yabawa ekyoja mu miro kubaddeko Robert Mwanje ne Omar Muhammad n'abalala beeganye okufuna ensimbi zino. Definitely not, Mr. Chairman. The first time I came into contact with that information was from a gentleman called Ronald, who works from the Ministry of Trade. He's in internal security, who brought it to my attention via a WhatsApp. In fact, I'm looking for the WhatsApp now. Who told me, you have to watch out, the ED is spoiling your name. Alabika alimba kubanga enjeri gy'ayogeramu ayagala ku implicating some people ng'alowooza kigenda muyamba kuba adibisoni waggulu wekulaga nti etambulira ku nguzi kati ono wansi kitegeeza n'aleesa ebyamaguzi ng'alinawo akasente naye ayisaawo. Ababaka abatuula akakiiko kano era bakitegeddeko nti olw'obulyake bw'abakozi mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebyamaguzi ki Uganda National Bureau of Standards UNBS mbufunze eggwanga lyafiirwa ensimbi obuwumbi 19 n'obukadde 200 wabula abeenyigira mu vulugu oyo ne batavunaanibwa. Ababaka ku kakiiko kano mu nsisinkano n'aba UNBS baliko alipoota zibaguddeko ezakookebwa ku bubbi n'obulyake obuzze bukolebwa abakozi mu kitongole kino. Obulyake n'obubbi buno bwakolebwa okuyita mu kutiginya ebyuma bikalimagezi eby'ekitongole kino ebirondoola omutindo gw'ebyamaguzi ebiyingira mu ggwanga okukkakkana nga bakkiriza ebyamaguzi ebiwerako okuyingira eggwanga nga tebikebereddwa mutindo gwabyo bwe litya eggwanga ne lifiirwa ensimbi obuwumbi 19 n'obukadde 200. We'll need to get the total. So this particular 9.28 billion was occasioned by just 5 staff members. Ebbiru bwateereddwa ku nninga okunnyonnyola abakozi bano gye bali ne kye baabakolera oluvannyuma lwa lipoota okubakolebwako. Agambye nti ku bakozi abataano abafiiriza eggwanga ensimbi obuwumbi 19 abakozi 2 baalekulira so nga abalala 3 yabakyusa n'abasindika ewalala. I redeployed them to other functions other than the function where they caused the offense. Of course, 2 of them then had to leave the bureau.
So that is the action I took. Ebiwagambye nti ati okubagoba nti kubanga baali bayinza okuddukira mu kkooti. Because if you look at the defense by staff, they were actually denying the offense. Does it mean that if the court ruling say one person stole but he can go back, so the stealing will continue because we are fearing the court? Ababaka beewuunyizza bwe bakitegeddeko nti alipoota we zaakolebwa ku bakozi bana balyake abakulira ekitongole kino nti ate baasalawo okugituulako olwo abalyake ne balekebwa okulya obutaala newankubadde nga waliwo ekirowoozo ekyokubakwata batwalibwe mu kkooti. We have a lineup of several other people who cause financial loss in the same manner. Executive Director wa UNBS tumukwasiza poliisi nga twagala ensonga eno ey'obuwumbi 10 bwe yawa board member abamu nga bwatugambye nga Nguzi twagala omuntu ono atwalibwe mu kkooti nga naffe tukole ejaffe kubanga Nguzi musango guli serious. Kinajjukirwa nti ssente bw'olukiiko olw'okuntikko olufuga ekitongole kya UNBS Charles Musengura olunaku olw'eggulo yeewunyisizza akakiiko ka Kosase bwe yayogedde kati nti obubbi n'obulyake obw'abakozi mu kitongole kya UNBS bwa kika kya waggulu era bwetaaga okunogerwa eddagala. The Bureau, Mr. Chairperson, is running like a private shop of some people. Obed Lutale ne Rachel Nakase ebakusakidde eggulire lino. Mwebale nnyo Obed Lutale ne Rachel Nakasi olw'eggulire eryo. Ate waliwo abafumbo abayogeredde ebisongovu ku poliisi e Bukomansimbi gye batwaliddwa oluvannyuma lwa ofiisi ekola ku nsonga z'abaana n'amaka ng'eri wamu n'ab'ebyokwerinda okubagombamu obwala ng'entabwe evudde ku kusuula abaana baabwe mu kazigo. Mu kazigo kano akasangibwa Bukoba mu Bukomansimbi maama w'abaana bano Silivia Nkwanzi mwe yasuula ezzadde lye okuli ow'emyaka 7 abalongo ab'emyaka 3 n'ekizaawaabwe ow'emyaka 2 n'agenda ow'omusiguze okutokosa ettooke. Abaana bano ku myaka gyabwe emito mu nnyumba abadde basulamu bokka era nga yebeenoonyeza ekyokulya. Embeera eno yewaliriza balirwana okutemya ku bakulembeze baabwe ab'ekyalo okuli Ssentebe Dorothy Nakiweewa ne Nnabakyala Prosi Nakimera nabo abatemeza ku b'ebyokwerinda n'abasitukiddemu. Mpita wano sanga ono omukulu alinga yeetegeka okugenda mubuuza kagoolagawa ngenda wa taata wange ngenda wa taata wange ate bano nti bano basigala wano. Bano boolaba tulina okujja ne tubaalira ne tubasibiramu mu nnyumba kati obudde buno osibira omwana mu nnyumba bagenda kufuna obuzibu tewali agenda kusobola kuggulawo. Bagasseeko nti ku mulundi guno kyabayitiriddeko abaana okubaleka mu nju okumala ebbanga kumpi lya wiiki nnamba nga n'ekyokulya bawamma kiwamme nga n'oluusi ab'emirirwano be babalabirira. Kino kisiikudde emmeeme y'abakuumaddembe ne babiteekamu engatto yogayoga ku kyalo Ntuuma mu ggombola y'ekitanda okunoonya era n'okukwata Ssaalongo Alozias Luyinda. Eno basanze Ssaalongo yeefumbira amata y'enywere ekyayongedde okutabula RDC w'e Bukomansimbi Jane Francis Kagayi n'amussa ku nninga annyonnyola ensonga lwaki talabirira abaana be kyokka mu kwewozaako ategeeza nga bwe yabawa $1.5 omwezi oguwedde zibayambeko okufuna ebyokulya n'okunywa. Ogusembye namu $1.5 ono bamusabye okusigaza abaana atandika okubalabirira kyasimbidde ekkuuli wabula bano we balabye yeeremye nabo kwe kusalawo okumukwata bamutwale ku poliisi kyokka n'atandika okwekola obusolosolo. Abakulu bano olwaleero babukeezezza nkokola okuwenja Nnaalongo Nkwanzi Silivia era ono bamusanze ku kyalo Nkwale mu ggombola y'e Butenga ng'ali wamusiguze baboobeza ttooke wabula Nnaalongo olulabye abasirikale n'atandika naye okwekola obusolosolo. Eno Ssaalongo agasimbaganye ne Nnaalongo we era eno abasirikale beerabidde katemba atali musasulire. Nnaalongo bw'atandise okugunda Ssaalongo agakonde mu mugongo era abasirikale be bamutaawuluzaako. Bano beeyogeredde ebisongovu kyokka Ssaalongo agambye nti yayagala dda baddinganire Nnaalongo we basobole okukuza abaana ekyongedde okutabula Nnaalongo n'amugamba nti kikafuuwe.
akulira woofiisi y'amaka n'abaana ku poliisi Bukomansimbi Nabisere Josephine ategeeza ng'emisango gy'okulagajjalira abaana we gyeyongedde nga kumpi buli mwezi afuna emisango egitaka wansi wa 10. naye okulagajjalira abaana okusuula abaana abakyala basuddeyo nnyo obuvunaanyizibwa bwe balina okukola ku baana baabwe. Abaami tubasaba mufeeyo nnyo okulabirira abaana. Bw'oba tosobola kulabirira mwana n'okuzaala tozaala. Okuzaala si katala. Mu kiseera kino abaana bano batwaliddwa mu kifo ewakuumibwa abaana e Bukomansimbi ate Nalongo ne Ssaalongo bakyakuumibwa ku poliisi e Bukomansimbi. Fiona Nannyomo yakusakidde eggwiire ino. Dakika 25 ezakayita ku ssaawa emu tugendako. Tukulaze engeri omuzungu gyatuzewo omukazi eyamuzaalidde abaana abaddugavu beetutte ku DNA. Tukulambululidde eddiiro yatabudde abanene ba FDC kwe tukugattidde ne bibeerangidde. Mulimu abasseekinyonyi ky'eggwanga abaakwatiddwa nga kati boolekedde okusiba mayisa. Muno e Kampala mulimu kkooti byasazeewo ku busuulu bw'omu Kampala ebireetedde abalina amayumba okussa ku kikkoowe ate mu byemizannyo. Tusubwe engeri ttiimu okuli Arsenal, Chelsea, Man U ne Liverpool gye zongedde okwetegera sizoni eneetera okutandika omwezi ogujja. Bino byonna mu Bukedde olwokusatu akuwayiya ssente alimu emikisa gy'okukola ensimbi ku 10 zokka. Bukedde olwokusatu alimu ebikulu bino. Tukulaze engeri omuzungu gyatuzewo omukazi eyamuzaalidde abaana abaddugavu beetutte ku DNA. Tukulambululidde eddiiro yatabudde abanene ba FDC kwe tukugattidde ne bibeerangidde. Mulimu abasseekinyonyi ky'eggwanga abaakwatiddwa nga kati boolekedde okusiba mayisa. Muno e Kampala mulimu kkooti byasazeewo ku busuulu bw'omu Kampala ebireetedde abalina amayumba okussa ku kikkoowe ate mu byemizannyo. Tusubwe engeri ttiimu okuli Arsenal, Chelsea, Man U ne Liverpool gye zongedde okwetegera sizoni eneetera okutandika omwezi ogujja. Bino byonna mu Bukedde olwokusatu akuwayiya ssente alimu emikisa gy'okukola ensimbi ku 10 zokka. Bukedde olwokusatu alimu ebikulu bino. Tukulaze engeri omuzungu gyatuzewo omukazi eyamuzaalidde abaana abaddugavu beetutte ku DNA. Tukulambululidde eddiiro yatabudde abanene ba FDC kwe tukugattidde ne bibeerangidde. Mulimu abasseekinyonyi ky'eggwanga abaakwatiddwa nga kati boolekedde okusiba mayisa. Muno e Kampala mulimu kkooti byasazeewo ku busuulu bw'omu Kampala ebireetedde abalina amayumba okussa ku kikkoowe ate mu byemizannyo. Tusubwe engeri ttiimu okuli Arsenal, Chelsea, Man U ne Liverpool gye zongedde okwetegera sizoni eneetera okutandika omwezi ogujja. Bino byonna mu Bukedde olwokusatu akuwayiya ssente alimu emikisa gy'okukola ensimbi ku 10 zokka. Bukedde olwokusatu alimu ebikulu bino. Tukulaze engeri omuzungu gyatuzewo omukazi eyamuzaalidde abaana abaddugavu beetutte ku DNA. Tukulambululidde eddiiro yatabudde abanene ba FDC kwe tukugattidde ne bibeerangidde. Mulimu abasseekinyonyi ky'eggwanga abaakwatiddwa nga kati boolekedde okusiba mayisa. Muno e Kampala mulimu kkooti byasazeewo ku busuulu bw'omu Kampala ebireetedde abalina amayumba okussa ku kikkoowe ate mu byemizannyo. Tusubwe engeri ttiimu okuli Arsenal, Chelsea, Man U ne Liverpool gye zongedde. Amawulire gaffe agabuutikidde. Ebyokwerinda binywezeddwa ku kitebe kya minisitule ey'ebyobulamu. Abayizi abasoma obusawo abalinze okugezesebwa bwe bazinzeeko ekitebe kino nga baagala minisita Dr. General Thacheng n'omuwandiisi ow'enkalakkalira babannyonnyole lwaki tebasendekebwa mu malwaliro. Abamu ku bayizi abasoma obusawo bazinzeeko ekitebe kya minisitule y'ebyobulamu e Wandegeya nga baagala minisita Dr. General Thacheng n'omuwandiisi ow'enkalakkalira Dr. Diana Twine babannyonnyole ensonga lwaki n'okutuusa kati tebannasindikibwa mu malwaliro. Twakola musango okusoma busawo tutaddemu sente nyingi, tutaddemu obudde bwaffe bungi naye tebagala kutudikroyinga. Twaza musango ki katusazeewo tuzze wano teri kuvaawo mpaka nga batudiployinze. Bulijjo tujja ne batusibira bwereere kati fe twazza musango gwaki tugenda sigala wano mpaka nga PS azze wabadde atutira wano bagenda tutira wano. Buli we tujja ne tubeera ne meetings nabo ne tugezaako okubalaba tebalina kyankalakkalira kye batuwa, tebalina kusalawo kwonna kwe batuwadde paka kati. So olwaleero tusazeewo ffenna twesitula okuva yonna gye tuli tujje wano tumiitinge permanent secretary wa minisitule eno. Kyokka poliisi etuuse okubakakkanya nga bwe basaba okuva mu mulyango gwa minisitule ng'eyiwa nsaano ku mazzi. We went to his office. We have been to his office 2 times, and this is the ministry where we sent us back. This is constitutional. Now, I have information from the ministry that they don't have an appointment with you
Omwogezi wa minisitule eno Emmanuel Ayinegyona afulumye okubawooyawooya nga naye bamusenzezza luti nga bagamba baagala Dr. Acheng. Tugenda kusula wano okutuuka nga batudeployinze. Future yaffe eri kwegamba eri kukaguwa. They have to deploy us today. We want the list out today. Kyokka bakkiriza okuva mu mulyango gwa minisitule ne badda mu lugye wasimbiwa emmotoka gye bafunidde ku by'okunywa okuweweeza ku mimiro. Kenneth Achiro, omukozi mu ofiisi y'omuwandiisi ow'Enkalakkalira, azze okubaako byannyonnyola kyokka naye ne bamwambalira. Bano oluvannyuma bawuliriza byabadde ayogera. Once government makes that decision, we shall be able to communicate. And following that kind of decision, we shall see what actions to take. Whether to immediately deploy, whether resources have been found to facilitate you as you do internship, or whether government takes any decision, we shall be. You don't want to communicate processes. You want to communicate a decision. You've been waiting. Shamshad Nalujja yakusakidde gwire lino. Ate akakiiko ak'ebyokulonda kabuulidde akakiiko ka paalamenti akalondoola ebyamateeka nti ensimbi obuwumbi 20 ezaali ziweereddwa akakiiko kano okutegeka okulonda kw'obukiiko obw'abakyala ne kutabaayo zonna zaafa togge oluvannyuma lw'okulonda kuno okusazibwamu olw'ebbula ly'ensimbi. Okulonda obukiiko bw'abakyala kwalina okubaawo mu mwaka gwa 2022 wabula ne kusazibwamu akakiiko k'ebyokulonda bwe kaategeezeggwanga nti ensimbi gavumenti ze yali ekawadde zaali tezimala. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama abuulidde ababaka akakiiko ka paalamenti ak'ebyamateeka nti ku nsimbi obuwumbi 21 ezaafa ettogge, obuwumbi 8 zaasasula ba supervisors, obuwumbi 2 zaakozesebwa okugula ebintu ebyakozesebwa okuteekateeka okulonda okwasazibwamu. Tugamba nti okuwandiika abatuuze mu regisita y'ekyalo kijja kutwala ennaku 5. Kati oyo muwandiisi oyo wetukozesa tumusasula mutwalo buli lunaku. Kati balamu ebyalo biri mutwalo 7 mu 10,000 oba 7,013. Buli kyalo tuteekayo omuwandiisi tumusasula mutwalo. Kati buli lunaku lumu lwokka tuba tusasula ssente zisukka miliyoni obukadde 7 mu Uganda yonna. Kati bw'obalamu emirundi 5 ennaku 5 olwedde oli mu buwumbi bumeka obuwumbi 3 oba obuwumbi nga buna. Omulamuzi Byabakama agambye nti kati okutwaliza awamu akakiiko kano keetaaga obuwumbi 58 okuteekateeka okulonda kw'obukiiko bw'abakyala n'obukiiko bw'ebyalo bwonna obwaweddeko. Zagamba nti singa butegekebwa wamu eggwanga lyakutaasa ensimbi mpitirivu. Bwe kuba kutambulidde wamu tuba tusevinga ku ssente zitwandibadde tukozesezza nga okulonda okwo nga kwetongodde. Ate ssente zitubadde zetusanze nga tusevinga ziri mu buwumbi 38 ne musobyo. Kyokka ababaka abatuula akakiiko kano bagamba nti gavumenti obutabayiira kulonda kuno ebeesuuliridde obuvunaanyizibwa bwayo obuli mu ssemateeka ate ng'obukulembeze bw'ebyalo bwe busookerwako abantu gye bawangaalira. Because this is a very serious concern. It's a constitutional issue. The LC1s are every day transacting business, and we are with only the Electoral Commission. What these people want is money. If they were given money, I want to assume that in 1 or 3 weeks or 1 month, the LC1s would be in place. So, Madam Chair, through you, using your good office, and maybe the institution that we have as Parliament with our leadership, can we make a demand? The Ministry of Finance had said they were going to give us funding so that we could have these activities. When we wrote our report, we prioritized the administrative units elections and also those for the women councils. By that time, the LC 1s and 2s hadn't expired yet.
kyokka byabakamagumiza ababaka ne bannayuganda nga bwe baafuna ensinkano ne minisitule y'ebyensimbi nga bakola ekisoboka okunoonya ensimbi mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogutandise okulonda kuno kusobole okubaayo. Obukiiko bw'ebyalo gavumenti naye kimanye nti bukulu nnyo, bukola emirimu mpitirivu ey'amaanyi nnyo n'okusinga obukiiko bulala ng'ogenze waggulu. Nolwekyo gavumenti ekimanyi bulungi ate bakola kyonna ekisoboka okulaba nti batufunira ssente okulonda okugenda mu maaso. Obedi Utale ne Rachel Nakasi bakusakidde gwire ino. Ate Katikkiro Charles Peter Mayiga akomekereza obugenyi mu bitundu eby'Ebunyoro bwamazeeko ennaku 3 ng'alambula ebirombe by'amafuta nga akukomekerereza mu disitulikiti ey'e Buliisa. Okulambula kw'amazeeko ennaku 3 mu bitundu bya Bunyoro, Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abaamulinnyira musaayi bakukomekereza mu kirombe ky'amafuta ekyattirenga pulojekiti mu disitulikiti ey'e Buliisa. Katikkiro asiimye omulimu ogukoleddwa kyokka n'awabula bannayuganda okusala amagezi okufuna engeri gye balembekamu mu nteekateeka eno. Bannayuganda tunoonye emikisa gino tuleme kubeerawo nga tuwogera ebiyitiridde, tusooke tutegeere ekifaano mu mafuta. Ensobi bwe ziba zizze tulina nazo okuzoogerako zikutereezebwe naye nga emikisa egimu tuginoonye mu mukisa kyokugera tekufuganga kino ekyetukwebera mu banga. Wabula Katikkiro asabye kampuni z'amafuta okukuuma omutindo gw'obutonde bw'ensi kyokka ayongedde okutaanya nti ebitundu ebirimu ebyobugagga biweebwa enkizo mu kugaba ensako. Okusigaza obulamu kikulu, eyo nsonga nnungi. Ekyokubiri, obutonde bw'ensi bufiibwako nnyo. Ekifo kino kigazi nnyo netosobola na kulaba kaveera. Twasuze mu kibuga kya Hoima, buli gyenziza amaaso biveera byereere n'ebicupacupa n'ebikebekebe ebyo bitabula byonoona obutonde bw'ensi. Kanye bannayuganda abali e Rwanda ne bamubuulira okusoomoozebwa kwe bayitamu nga bakola emirimu gyabwe. Bano bagambye nti bakaluubirizibwa okufuna ebbaluwa ezibakkiriza okukolera e Rwanda. Ssaabaminisita Robina Nabbanja asisinkanye bannayuganda ababeera n'abakolera e Rwanda ng'afundikira obugenyi bw'ekigali. Ekibiina ekigatta bannayuganda kiraga nti bannayuganda 7 be bakirimu naye nga basanga okusoomoozebwa kungi okusinziira ku Hajiisa Boogere ssentebe waabwe. Bagambye nti bakaluubirirwa okufuna amabaluwa agabakkiriza okukolera e Rwanda, okwewola ssente mu bbanka n'engassi ze babasasuza. Emirimu egimu nga protocol, emirimu egimu waliwo egitakkirizibwa kubanga omuntu afuna ki work permit, ate nga abantu abasinga wano naddala ng'abakozi bawaka bajja Uganda, kati omwana najja n'asanga obuzibu abazze Uganda ku booda nekibanga bamukyajinga ssente oba okutya n'okukola ki okuddayo waka. Boogera alaze essanyu nti Uganda ne Rwanda kati balina enkolagana ennungi era nga basuubira nti bizinensi zijja kwongera okula. Ekyo gyebazaamu ekisooka mu byonna kwe kuba nti yazzaawo enkolagana ne Rwanda. Ekyo kyekisinga mu byonna ekiraga nti byonna ebizibu ebiriwo bijja kola ki bijja kuggwa. Kyetugisaba ekirala senge sobola okutubustinga netusobola nga tusobola okuba nga naffe kaka PDM katutuukako. Kyokka Fred Sendawula, sipiika w'ekibiina, agambye nti bannayuganda 2 be bali mu makomera e Rwanda ne basaba gavumenti ebayambe bayimbulwe. We previously requested through you that both governments review those cases that merit all cases to justice, thereby enabling the Ugandans to get closer to their family. Dr. Andrew Sebuya w'obutonde bw'ensi agambye nti Uganda esaanye eyongere okusa ssente mu byobulambuzi kuba biyingiza ssente nnyingi mu ggwanika. This side of wind has no water. We have what we call the GEF, the Global Environmental Facility, which gives Uganda money on a yearly basis, grants, totaling hundreds of millions of dollars. Whereas we are looking for money to help Windi. Yamyuka ambassador wa Uganda e Rwanda, Angret KDC, agambye nti enkolagana ya Uganda ne Rwanda ekula buli kadde. We are now on a cascading slope. We are going upwards in terms of our relationship. And one of our major focus here at this office is to ensure that these relations stay good and even improve. Yesaba Minisita Nabbanja awulidde bannayuganda e Rwanda nti gavumenti neetegefu okukulaakulanya eggwanga. We are also, as government, facilitating investment projects which have a high return and can reduce the cost of doing business. For example, the standard gauge railway.
the construction of more roads. Nabbanja oluvannyuma alambudde ekijjukizo mwe baziika obuwanga bw'abantu abattibwa mu kittabantu ekyali e Rwanda 1994. Ismail Kasoha yakusakidde eggwire eno. Ate gavumenti ekoze ennongoosereza mu mateeka g'oku nguudo okukendeeza ku bubenje obweyongedde. Negguliro eryo tugendako mawonalyo mu kitundu kyaffe ekiddako katusooke tuwummulemu. Kwetikira sizoni eneetera okutandika omwezi ogujja. Bino byonna mu Bukedde Olwokusatu akuwayiya ssente alimu emikisa gy'okukola ensimbi ku 10 zokka. Bukedde Olwokusatu alimu ebikulu bino. Tukulaze engeri omuzungu gy'atuzewo omukazi eyamuzaalidde abaana abaddugavu be yatutte ku DNA. Tukulambululidde eddiiro eyatabudde abanene ba FDC kwe tukugattidde ne bibeerangidde. Mulimu abasseekinyonyi ky'eggwanga abaakwatiddwa nga kati boolekedde okusiba mayisa. Mono e Kampala mulimu kkooti byasazeewo ku busuulu bw'omu Kampala ebireetedde abalina amayumba okussa ku kikkoowe ate mu byemizannyo. Tusubwe engeri ttiimu okuli Arsenal, Chelsea, Man U ne Liverpool gye zongedde okwetikira sizoni eneetera okutandika omwezi ogujja. Bino byonna mu Bukedde Olwokusatu akuwayiya ssente alimu emikisa gy'okukola ensimbi ku 10 zokka. Bukedde Olwokusatu alimu ebikulu bino. Tukulaze engeri omuzungu gy'atuzewo omukazi eyamuzaalidde abaana abaddugavu be yatutte ku DNA. Tukulambululidde eddiiro eyatabudde abanene ba FDC kwe tukugattidde ne bibeerangidde. Mulimu abasseekinyonyi ky'eggwanga abaakwatiddwa nga kati boolekedde okusiba mayisa. Mono e Kampala mulimu kkooti byasazeewo ku busuulu bw'omu Kampala ebireetedde abalina amayumba okussa ku kikkoowe ate mu byemizannyo. Tusubwe engeri ttiimu okuli Arsenal, Chelsea, Man U ne Liverpool gye zongedde okwetikira sizoni eneetera okutandika omwezi ogujja. Bino byonna mu Bukedde Olwokusatu akuwayiya ssente alimu emikisa gy'okukola ensimbi ku 10 zokka. Bukedde Olwokusatu alimu ebikulu bino. Tukulaze engeri omuzungu gy'atuzewo omukazi eyamuzaalidde abaana abaddugavu be yatutte ku DNA. Tukulambululidde eddiiro eyatabudde abanene ba FDC kwe tukugattidde ne bibeerangidde. Mulimu abasseekinyonyi ky'eggwanga abaakwatiddwa nga kati boolekedde okusiba mayisa. Mono e Kampala mulimu kkooti byasazeewo ku busuulu bw'omu Kampala ebireetedde abalina amayumba okussa ku kikkoowe ate mu byemizannyo. Tusubwe engeri ennongoosereza mu mateeka g'oku nguudo okusobola okukendeeza obubenje obususse ensangi zino. Bino bikakasiddwa Minisita Dr. Chris Balyomunsi bw'abadde ayanjula ebimu ku byatuukiddwako mu lukiiko lw'abaminisita wiiki eno nga bibuulidde bannamawulire ku Media Center wano mu Kampala. Minisita w'ebyamawulire, tekinologiya n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Balyomunsi ayanjulidde bannamawulire ebimu ku byasaliddwawo mu lukiiko lw'abaminisita wiiki eno. Baminisita bakkaanyiza okukola ennongoosereza mu mateeka g'oku nguudo olw'obubenje obususse nga buno okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa businga kuva ku ndiima n'ekimama. Bimu ebireetera accidents zibeera nsonga zikwata ku muntu ze tuyita human factors. Ng'abadriver baffe abanywa omwenge ne bavuga ebidduka ate amateeka tegakikiriza. Abamu bavugira ku sipiidi. Basonze ku bavuzi ba bodaboda ng'abasinga okuvaako obubenje. Ayogedde agamu ku mateeka ge baleese. Nosanga nti emmotoka eza DMC eziri mu dangerous mechanical condition nti ziri ku luguudo. N'ensonga ey'ababodaboda oluusi empisa z'ababodaboda bamu sinungi engero gye bavugamu abantu. Okusinziira ku Dr. Balyomunsi waliwo amateeka amalala agakyali mu bubage agagendereddwamu okukwata ebidduka ebisimba ku mabbali g'enguudo oluusi ebiviirako obubenje. Ate twagambye Attorney General nti ateekemu akawayiro nti bw'oba toyina reflector emmotoka yo ne parking muntu n'afuna accident n'afa naawe tujja kukukyajinga nga mada kyagamba nti gw'omusse. Annyikiza ekyabasentebe b'ebyalo abaliko okusigala nga bakutte enkasi nga gavumenti bw'eteekateeka okulonda nga ekyalambikibwa Minisita Magezi. Attorney General wa gavumenti akyatunuulira amateeka tujja kuba tujja ne guidance empya naye ba LCs babeere nti bakola nga bulijjo then gavumenti ejja kuba ekomawo ne tubabuulira
entegeka empya. Ayogedde bw'ati ku byasaliddwawo ku ssente za PDM ezigendereddwamu okuggya abantu mu bwavu ezatandise okufuluma. Katusaba za banka temukirizibwa okusala essente z'abantu. Twasazeemu nti omuntu ajja kuba asaba miliyoni emu ate miliyoni emu gye bagenda kumuweereza. Oba waliwo charges za banka oba ez'essimu oba ki ezo gavumenti egenda kuzisasula. Ismail Nsubuga yakusakidde gwino. Mu nsitaano y'abakirimaanyi Russia ettukizza ennumba ku kibuga ekikulu Kiev nga kw'otadde n'omwalo gw'e Odessa bazzeemu okugukuba envuunula bibya.